Kyekyo kyennyini se Celebrity Friday amanya Josephat Segwa tuli mu lugambo mu kino kanyomero k'eggambyako abayimbi bozoola bonna olwaleero twagala tuwumbewumbe ekintu ky'abayimbi abafaanagana ne bannaabwe oba baabazaalibwa bwe batyo oba byaba bitya Bobby Gola byayimba King Saha Kamiri balina abantu abafaanagana tulina wana abantu bwe weetegereza oyinza bazaalibwa bwe bati babafaanana naye ng'oli wakola edduuka n'ateekamu soda n'omulala akola edduuka n'ateekamu soda kakati n'abayimbi bano oba bwe bakola bajja kitunnyonnyola tulina Junior Lutalo tulina Junior Chameleone tulina Junior Bobby Wine ng'obadde ayimba oyo katusooke twanirize omu ku omu onajja yeeyita Junior Bobby tejjawuze ono yennyini sooka oterere wali kati onajja simanyi oba ye ddala Lutalo ogenda kulaba nga mufaanana naye yeeyita Junior Lutalo Junior Lutalo Junior Lutalo ate ng'onsanyusirizaawo Lutalo omufaanana ki musajja omuwa respect simanyi nakumanya kati onajja bamuyita Lodi Lorenzo naye ng'ate naye agamba Junior Bobby kale Junior Bobby sajja tegwe ng'oli mukambwemu oyogera bwe tosobola kwogera sewe mwami Segwa sanyuse nnyo okubeera wano kaakati waliwo omulala bamuyita Junior Kamiri okutegeera obulungi kubanga ne Junior Bebe gyali sooka okubemu awo Dennis ono ye atuuse leeti naye nga Junior Kamiri gyali ndowooza bano baalabira kwoli kakati oyo waali naye sooka okutusampulingera ate Kamiri bamukozeemu nnyo bannayeddame kati oyo bamukozeemu oyo Kamiri naye ate waliwo Kamiri omulala tusampulingire Kamiri ali awo wali muyala nnyo nga bakuuma emmere nenga mugabo temwena bakabukedde TV mbagala nnyo amanya neddoboozi bampita jja waduka golo abasinga bampita nga mmwe ba people mumpita Junior Chameleone bena kutwalize wamu anyway kiki mwana mulenzi ekisinga okwegombya Chameleone kuba ndaba omuziki ogukuba nga gufaananira ddala Chameleone n'ebikolwa byo kiki ky'omwegombako omuziki ngukuba nga gufaanana Chameleone omusajja kunamwagala ndozanga nakazaalibwa kuba butonga mwagala nnyo omusajja omusajja yayimba bulungi nnyo nako gwe wabaawo ndaba nga ati namwe ba people mubeera mugamba Junior Chameleone anyway kintu n'okirandiza ddala nembera nga nkirandiza ddala kiki buzibu ki bw'okisanzeemu n'obulungi bw'okisanzeemu obuzibu ekisangamu era bange bansibirayo era nange tebagala kuntegatega amaguzi bategatega emisaamu ndeke kubaayo okubeera nga ntuka kolebe enkolaki emirembe nengeera anyway ngezaako music nemukuba buli kimu nga bwekitegeera okimanyi nti oli musajja wa bitonera kuba gwe tonneezuula ndi musajja wa bitone naye nga anyway nga mu abantu mwe mulina okunzuula ne munteekayo naye nga omuziki ogukuba nkulabira ddala oli musajja wansasagge bannanga okuba omuziki Uganda yonna ekutegeera kati kiki ky'osinga okwegomba mu bulamu bwo bulamu bwange njagala kuba bulungi ofubenga Chameleone kuba nnyo okuba bulungi omwegomba negomba okuba bulungi kubanga kolaba muganda wange ebintu bya Uganda bino kati kusawe kati ate oyo si yekka afaanana oba yeekolamu kopi y'omuntu waliyo Azizi Aziyoni bw'omutunuulira bannange olabira ddala nti ate oba afaananya Azizi n'okusinga Azizi oyo mumumanyi bamuyita ani oyo ekyali waffe tumuyita Azizi era eyo geto gye tubeera tulage kuziza Bafana oyo Bafana mumumanyi naye kopi nejinja bakola kopi kati abo beeyo jinja tulage ku mulala awo bangi tebaggwayo
Haruna Mbiru oyo banjo mani nenga ate siba banja abaliriyo bano baddame kale tukomeo laba wakati wao Dax Cartel mumumanyi oyo namula komumanyi ABC nenga siye Dax Cartel atulaba wa momo 19 Dax Cartel dame akola sente tutandikiriwa naye agala okusooka okubuuza ku batulaba yena bw'osoose mwekale no freestyle mubeera mu ghetto omukisanze kangutwa yanguya abasawo ne banyama batulaba ku Bukedde TV tusanyuse nnyo okubeera wano mwami Seguya mwebale tukyazaako gwani yenze Lodi Lorenzo okuva ekajansi eyo era ndi kansala mulamba oli muyimbi ndi muyimbi era nnyimba nkuba ne live band naye okusinga abantu era bamanyidde mu kuba live band ku nnyimba za mwami Kyagulanyi Ssentamu president ozimanyi nyo sabula tulabe Doni Magic agambye atya guno gwokubye esigwe mbadde noonya naye ko gukubye leka nguzanyiremu nze sigusuubira ku kyaka nnyo kubanga guno gwokubye gulimu n'olubobi waini kati kotomenyeka obeerawo oyimba bandi oyimba fro oyimba raga omenyeka kati obadde okola ekiwulu mbadde just kyasikakira ate kyasika berutalo tandika mwebale kulaba Bukedde TV abatulaba mwena mwena Uganda yonna mwebale kulaba platforms za gwani nze amanya gange lutalo gwate nga toliiko anti gwani nobuuza amanya anti waliwo genkozesa mu ndongo byonna gange nze Mwesigwa Musa naye nga genkozesa mu ndongo Junior Lutalo from Kanaaba Ndeje Rubugumu owetera namasuba noyingira eyo abaana b'e Kanaaba mwena big up lutalo omufaanana era bwe bakugamba baggoba era nze sisobola kyegane public esobola okunanaga baaba ngaoli mulala biki byosingako mufaanana tugambe nti lutalo mulaba omwambaddere mu kifuba oli mulalamu ate kati nze mba mwoli wabula ate oli level ekyo kituufu anti kati tugambe nti mufaanana mu kino nze okuba eddoboozi oba sayizi kubeera nomwagala nnyo sinna kiyinza kugamba kisukaawo ekiwola ate tokireka naye ffenna tuli beeruweeru kalisabula mimi ni wako niko mulango ni kwako wawili ndo diriso siri sitabadili wazo mimi ni wako na hizo shilingi ninazo wawili ndo diriso siri sitabadili wazo yakukukwata mpola nalongo nze uwo lavukanya simuti jengo nkalubo tuli babiri mukeeka na nsandago nze balo kazibe nchacha mbigere ndifune ekikongoliro kundeka ndwala pawakanga njavula enjala enkwata bambi nempewe enfuuwa yamani ofubye omukozi emusente no zempya nenkani baba sinyo nange ofunayo akakubeezaawo tunakiddira kakati asembayo sebugwani yo nze bampita bad Junior Bobby Ekekawaga Firebase Edutainment Soldier Dangala from Kamocha kakati gwofaanana Bobby wazalibwa omufaanana wabikola bukozi ana kiwanda mwana jasi seleza jaja godi yo tiwaliwo ekintu kimu kyemutamanye Bad Bobby Wine yalemeddewo tabana lijakobe batama bobo nemwerabira nti sesimbikwa konzeyo y'ensonga eyantwala mu ssomero era kyekinfudde n'ow'enjawulo waliwo ne bamazi benabezangawo ate kati be bakubanze nveewo ze ndi kyuma kya siru bansangawo batuuka okugenda ne bandekawo topasuka nange ng'omanyi tojja kumalako tofunya bikonde ng'omanyi tojja kumalako tatandika mpala nakomo
wanda kubanga gwe wagenze tanda genda ononyeko ku byafaayo bya Bobi Wine Omalojo Mulumbe bemutobe Masudiya ne Bucha nga mu maaso ge mutaddemu ebitimbe mweyambisa abaana mu kubalwanira entalo okufuuka omusajja nze nagumira malo nobody can show me the fire out of me set a war on me set fire teno madakes buli kimu kiri kukiras fire base kibina kyabayekera tuli babi tubakuba kiyekera bo nagamba kubisa batuni n'omukyala gwe nine wakaye zaituni bakube engumi zirya zagalidani gwe bosigala mu balance kufuula katyuni fire base si kibina kya kirani fe tuli babi boyikwazola yagwani kana kalyonso kalimu n'ebidanso gino emiryango girimu n'ebirungo bano abasole yandi bamenye emigongo fire base kibina kyabayekera abade basayiro bonna ne batwesega tuli babi kakati soko tereze sibayekera bali abalwanyisa gavumenti anti fe tetuli bayekera tuli tukuba style ya kiyekera okay mu music ekyo kitegerekeke bulungi tuli bayekera abantu ngo fire base awosema obugalo webale kitangaza si bayekera bamundu mwana bamweke ba microphone kakati lwaki oyambadde boodi anti boy zeri mu fire base ndi field marshal general mundongo wafuuka field marshal wawangula baani mu ndongo ndongo anti kati nga government fire base tukubanga style ya kiyekera kati mwana fire base fetuli ku top fetuli ya fire base yekulesi nga wayimbi abakabi abalina omuziko gwakabi naye ng'oterere wali wobadde mukyatuuka ne Gagamel ne Riona Island abo batwesonyiwa batuvaako kuba bakitegeera nti bakyasobola natuleba bulabi kati mutuuka naani kati tutunkana abasajja bali ababi mundongo bali bemutuuka nabo mwagalaga mwasigalawo mwekka ate kati mundongo tetukyavuganya fire base batuvuganya kubeera ffe tulina kulesinga okuba ey'amaanyi ennyo negwe kati ono Lorenzo omusajja gwe wakoppa oli n'olina akoppa oli naye gwe nga tebalayika bakuleezeemu kiki oyinza okukola okusaanyawo omusajja oli byakoze Sentamu Robert Kyagulanyi ennaku zino yakyukamu tamala gekyanga kati ono Bobi Wine kati gwani kati president principal kati gwani nze Rodi Lorenzo principal lagako omusajja oli nti omusinga omusajja ono sijja mulaga nti musinga olw'ensonga kati ndi mu kiti kya president so Bakyagulanyi bano ba Bobi Wine bali abasooka be balina okubeera nga bekyanga mpola naye kati principal bintu ebiseera ebimu biba bya mpola si byakumalaga si kyekyo naye just kyekyo nze byenkola kyali wange nkola just ebintu nga nze biva ku lo yange nga nyumirwa nga nze nga sikola kopa kibanda kati nze simanyi oba sitole ki naye nga kyemanyi kibanda wane magala nnyo kyo naye kimanya ofunye ekimu kumukopa booti funyemu bingi kyali wange ate nali badde field marshal wenti ng'olowooza boyi naye kikola obikutambula oba waki ova mu nfo alaali ng'ofunyemu ki nze nno nfunyemu ebizibu n'ebirungi olw'ensonga zino wamanga munayize newembeera mu famire yange era ogenda owulira waliwo omuntu ayogera ku Kyagulanyi ng'akuliretinga ku Kyagulanyi so ne recently twawaddeeyo kojja wange yennyini naŋŋana naye gwe oli mwana wa Bobi Wine n'abawagizi so kati munaye ebiseera ebisinga kimbuzizza newentuula ebiseera ebimu naye sikyevuma because tekikyanvaamu kivudde dda nga nkula kati kinkuliddemu ozanyira mu kibiina ki nze ndi muyimbi alina ne music owange era osobola okunsakingako ku YouTube wali akayimba bakayita ebirooto byo wali akayimba bakayita essanyu ly'omutanda beffe abakul Island omuli MC Mazinga alina show ku Forest Resort Lweza nga 27 so be baffe naye nga
mwami Kyagulanyi nze simwevuma because weyesimbawo nange nesimbawo era ndi kansala eriradde nange era banzi bakalulu kakati sokoleke mukulu ntandika oyimbirawo nze nkola Lutalo wali kozi wagamye Mwesigwa Musa Lutalo Junior oyimbirawo nange n'ennyimba zange nga nze naye nga nsinga kuyimba live band bwe mbanga oli ampisa awantu bw'oli waba ampisa awantu sobola okuba neŋŋenda nemperforminga naye nga kyensinga okukulembeza to respect my artist kuba kitutidde nnyo embeera mu society eno fe abajjo nvumirira nnyo nsobola okubavumirira abavuma abatabawa abantu abo because those people they are our teacher our fathers because David mutwalanga godfather wange akumanyi ateeka okuba ndaba kakati luyimba kyolulala luyimba lwekyolulala lwomanyi nze kuba luyinza osula wano kati tandika lwewekakasandi lwe luno eno sala yabo bonna banteeka banjagaliza ebibi bambi tate yatonda eggulu n'ensi nkusabye bawe ebirungi ebibaleetera okutigomya abalala obibawenga mu bungi osanga banaggwamu omutima ogwo ogubafuukuula mu langi kisabe lwa bulungi gadde nga munda nnina obulumi omutima bagujjuzza ebituli naye gwe basasule bulungi kuba byennina tebibakusa bandidde ensigaza nkuta amannyo ne we gabawanguka kona nange amagumba be bagalwanira ebibuno nawe bibanuubuka wakutta nsigala aluma abalabe bange bakute babongote sokeeko annaye oba gwayimbira mu twalaba artificial intelligence waliwo Bobi Wine Lutalo akayimba ke bamufuula azifu yayimba nga avuma bujingo nedda byo sibikola engeri gyempa David ekitiibwa ne kampuni ye the Hayers boss the Hayers company oh god sobola bikola mukulu asembere olina ku nnyimba ezizo nina omuzigu wange mwana Seguya era nze ndi musajja muyimbi wa Firebase kuba abakyali bange mbadde nzize nga mbakuba omuzigu gwa president nga bagunyumirwamu oyizizo nekyali wange Junior Kamili nempita Junior Bobby ninga nina omuziki ogwange nina ne video olina ne Junior Saha Junior Saha ne abadde alina okubeerako wano mbadde ngenda kujja nekyali wange kiki yakubiddwa ajamu amukuttemu oyo kati ine byokumaca kati nalemerera otuuka nomuyinzi gwange badde kati njalaba mwana bakwema akaziga nga bakayita Malayika bakawiriremu mwana nomusigwa mumala mungi nnyo banonyeko Junior Bobby eke Kawaga mbalako na obeerawa era ku mikutu gya internet boy jobeera era kamo cha Firebase Dennis olinawo Ngachanga bojole kimanya okobera kidigida nenkusirisa toba nkutwalire bawa akuwire gita utwale ko ku Firebase je nkasiba akayimba ko mukwano ne kuyimbira awasinga wona tuba babiri emondo nzasikali emondo njolinga Malayika omulungi nga gwetanalabika amalabe cyana cyo mufirika byonna bino mukkanya bulijjo mbalaba nzeero comedy store wamwe musimazinga naye walala gyengenda mubivulu mbalaba temuyinaayo mukyala yakoppa mukyala muyimbi mukyala ya dame waliwo Rema Junior aliwo lwaki wenagaye tewamulenzi anti nagezaako genda ku TikTok nemusabi nambaye nakutya abasajja mwebuli aggressive mwekka waliwo Rema ate alabika n'okutya atya nga olaba Rema n'obunnya bannange namunoonyeza nambula ndowooza bwe bamugambye agende baagala kunkwata okitegeera naye gwe tusampulingire bulungi olulwo akange era ngenda kayimba nga 27 Forest Resort ne Papa Misa Semakula kagamba we kati amazinga kagamba we kati
abese sabo bulaba bankwe bantu balambantama bankwe basanyuka tucopoka bazibu bagende kumpola enkwe zibasingira omukwano wojunya teyakufukirengo nga wamutsembeza n'ofuba bebo bwe yali anakutakuba bibejjagalo nga tugenda mugenda osibula waliwo na story gye yatukole ffenna esewo nange nandibaddemu akange katono gubidde guyimba kale yimba kagamba guno omukwano gwendese kyoto kyankugosese layisi sikusedde abalala sibaguze kuleetedde akamuli kafunidde namugubi munkuba okulumwa n'ensiri oli mukoyo kyanga sigiri guno gwendese oli gino tosuubira feeke kombako onkubira ensigino kimanye nti mukwano gw'ensulo kano kakyayina mberenge gwe kagaali nze mayembe uno mulesi nze nkulembedde abalala sibatidde mukwano kaseseera vuyaffe kwategekire wenno tojja kumala bw'oba oyimba munzijukiriza n'omusajja afaanana Paulo Kafeero gwe baasibira ku kiyindi eri bamukwata azisabula ayise Kafeero ng'ate be Kafeero gwe balanze wala ate ono Namagoye Kalika ate waliwo Kafeero Dash Kalika naye aleka abeera bwe bajja manya oli omusajja Kafeero yennyini kakati nemmwe tebabakwata nti muzze ku stage balanze oli kati gwe nojja olw'ensonga ebintu biba byanjawulo olw'ensonga omuntu obeera abantu bamumanyi omuntu gw'obeera oziddemu era bakimanya kati mwe ng'abafaanana Bobby ababiri Bobby bwe baamugana okuyimba mwe mugaa nti kyemuva mweyongera kuba mwekka naye ate waliwo abalala bangi mwe ne mujja mufuuke ye to fill up the vacuum. Mu musanvu MC Mazinga the best ereza enamba yo tumale enamba 075505 8328 075505 8328 tunawuliranga weyise Lutalo nakuba tukolamu olugamba no Junior Lutalo si David Lutalo kakati atulaba katumulemu ate tukomawo tovaawo. Okay, tugenda Musa ne King Zaga. However, little thing 20 seconds ekiwandiiko kya Winnie Nwagi ng'agamba ntamanyi musajja oli yadde talina kye bali abakoze n'omwana oyo Mirembe si wa musajja oyo busy nateete. Swangis have an important note. It has come to my attention that recent rumors circulating on social media about an individual claiming to be the father of my child. Winnie Nwagi, I'm completely saying that is baseless. These rumors are entirely false and devoid of my merit. Yakide, aina akagambo ke yagambye wano nti I'm going to court if at all you go on to injure my reputation as you've been doing. Omwana wange ali ku ssomero ekiwandiiko kigenda mu maaso nti ali traumatized abantu bawogera nti mwana oli wagundi nga bw'obimanya ebintu ebyo kati gw'oli awo oyagala kufuna popularity at the expense of my child kati awo mukulu bw'ogenda mu maaso tugenda mu kkooti. So nga nabagamba ebintu bino nga bitandika nti omusajja mukulu ali awo azannyira ku mwana Machazi Winnie Nwagi si malayika naye empisa ze zirabika ziringa ezo naye ate omwana tumuse ku bbali this mpagira Winnie Nwagi. Kale King Zaga Musa Semwanga. Musa Semwanga akubukedde TV olunaku olwaleero wasize otya nnyabo oba sseba tulaba yonna gy'osinzira okutulaba Celebrity Breakfast ekyenkya ne Celeb ke kanyomero akayingiddewo right about now. Tuyingira weekend tubaagaliza okukyakala okw'emirembe mukyakale n'obuvunaanyizibwa tonywa kusukkawo wandikomye muganda nga bayinamu kasente genda olayo ku b'eŋŋanda genda olayo ku taatawo mu kyalo genda okwateko ne mubijja oba olime ebijja oba mugendeko mu kumanyagana. Enewe olunaku olwaleero tuli eno mu gym tuli ne Kanyama ono gayi twaliko enansana mu activations za Bukedde TV mujjukira n'atugamba nti asobola okulya ekisambi ky'embuzi kiramba buli kanaku. Abantu ne badda ku Facebook ne batubuuza naye Semwanga sente azijjawa akolawa era muganda nga ekisambi akirya appetite agijjawa. Olunaku olwaleero munoonyeza
mbadde mpita ku TikTok okwo nendaba gayi akutta amagi atambula ali amagi ate yagasseko n'ofuluma oluyimba ng'oluyimba lugamba lya amagi okole ki lya amagi kola bodi lya amagi kola nyashi naye bino ebintu by'oyimba osooka birowoozaako dancehall Kanyama byenyimba byebyo bya life gye mbeeramu manyi nze mbeera mu bulamu bwa njawulo nnyo yes man so mba njagala n'abantu abalala ba experiencingeko ku life gye tubeeramu kuba boy njagala n'abantu abo bagiyingiremu kuba tunyumirwa tweyagala tulya tunywa ovaga ku muntu ayeerira tray 3 ez'amagi buli lunaku everyday kati obulamu bwabaako bulala nnyo tebuba bwe bulamu bwammwe obwa nnomo sooka olinde luli waŋŋamba kisambi kya mbuzi kiri bwe kiti dayate eyawuka waliwo bwenkeera ne ŋŋamba kandyeyo enkoko 3 olunaku waliwo bwenkeera ne ŋŋamba kandyeyo ekisambi naye mu wiiki egenda okuggwako ng'ebisambi mbiridde amagi ngalidde enkoko nazigulako olutalo oba buzzukulu oba bwana oba biki byonna kasita kikwatagana enkoko awo nzize kati wentuuse nina okukola faamu yange omukyala yakomawo twasemba okwogera ng'omukyala yanoba lwakulya nnyo omukyala teyanoba omukyala yagenda bweru omukyala teyanoba teyakola ki yali yamanyiira nga yakumanyirirayo mu kulyako yamanyiira ati kati endya yange nakolanga bwe nti ebibye nga bibye ng'alina okukolayo nebya ekitegeera ebya bwaguuga okay ebyo byonna biri bwe bityo naye tulabe ku Bukedde TV kati kyemmanyi yeebuuza how do you sustain such a lifestyle twogera ku bya ssente akasente akagula tray z'amagi 3 buli kanaku akagula ekisambi ky'embuzi buli kanaku muganda wange obeerawo otya era kavaawa kyoyagala kikuseeza muzeeyi Musa Somwanga kyoyagala kikuseeza oba siguze motoka oba sina bizinesi gye nkoze oba siguze puloti oba naye nga mbiridde gwe kyosinga okutegeera kulya weebale nnyo kulya kukola mubiri kweyagala kati nze natundako ne kabangali yange kajja gizzaawo sakkiriza njala kunnuma nze nzikiriza ntya ate nga biri awo nze n'amalalo nsobola gatunda n'endya kuba enjala eba enduma nnyo amalalo oyagala gatunda sinabatuuka gatunda naye bwe kiba kisobose onootera gatunda kubanga si byangu ng'omanyi kulya ekisambi ky'embuzi buli lunaku kulya tray z'amagi 3 musa kati zadda ku gumu 3 tray y'amagi yavaayo kugumu mu covid yali yakasanvu nze wentandikidde ogirya newe mbadde nziryanga zibadde mu gumu 2 nga bwe zirinya gumu kitundu kati ezajjo naziguze gumu kitundu naye byo tebinkwatako ekikulu gabaki kulya amagi kyova olaba natuuse n'akaseera nengamba naye lwaki siyimbamu oluyimba byamagi kuba jimu byamagi kola nyashi yamaani Yamaji kuba jimu Yamaji kola nyashi Yamaji kuba jimu Yamaji kola bodi oba funa sapu lya ku sapu ono omusajja wange King Zaga ye gwe kyoyina omumanya anyway besides okulya amagi let's go musical oyina ennyimba mmeka nasemba kuwulira kabejja kati olese ndya amagi okole jimu oyina ennyimba mmeka sofa naleeta yawo ne kawaani ennyimba ziri nyingi nnyo nezijja nyingi nnyo oluusi ngenda nemba kubamu eno saidi yaffe omanyi nina following ey'abana abaana baffe aba jimu aba fitness so mba nina obbawa n'abaana ab'ebirala mba sirina bbaweeza ngenda nakozeyo lumonde ogimanyi olimba nga luyita lumonde ye potato obadde okamanyi basomera waabo
Kingizaga. Kati nga gwe, before you started your musical career, waina kirooto ki? Kwa buli muntu abeera n'ekirooto nti nja abeera ku TV nja kubeera wakabi ku radio. Gwe ng'otandika ekirooto kyo kyali ki? Nga ntandikira ddala ekirooto kyange kyali kino kyendi. Nalootanga kuba Kanyama. Naye mwana nange ntuuka kaseera ne neetya. Ningamba oba era byenkola byokka nga mpulira ntya. Nga ntiira ddala. Endya yange yanjawulo, ensitula gye nsitulamu ebyuma yanjawulo, life yange yanjawulo, bye nalootanga bye bino byendi byennyini. Boy, kugambye ntambulira mu kirooto kyange. Bwe nabibala bwe bito bwe biri. Bwe bitambula mwana, neyanza Katonda, neyanza jja. Kingizaga omuntu yandiyagadde okumanya, oyina bazadde bo? Bazadde bange gye bali Beesi, bali awo Hoima gye basengukira, batumiddeko abantu ba Hoima nywe nambaramukize, kaniire muli kurungi. Ku social media? Bandi kuba ku social media, lwakuba sibiwulira. Naye bakuba. Kuba Jim Yamaji Kola Nyash Yamaji Kuba Jim King Zaga Habeja Besama na yete baina mu ha Kawani Zaina Zaga Bazaba Wasiga Babitano Buza Basamure Kokona Koko kuelewa mweteke wano nzize osusa amagi bosi jangu tuletere ku magi gano gali jangu otuyambeko Asani jangu otuyambeko tulabe amagi gano gali ameka era ogenda gali otya kuba soka wekwatire oluvuutuulo kati gana amagi gali ameka? Sokoye kujja nsokendyeko nja kulya inshallah gali nawe bakunyoma nnyo nosampulira bubi nkwate muko oli kyali wange abakyala bakunyoma bagamba mu kisenge kibyonna binuma kyoga kati wano oli mukola mu kisenge byonna oba okola jukira. These are rich foods. Okay. They have 9 essential aminos, rich in protein. Wegamba buli kimu kyonna kati mpulira bulungi muko. Kyali ne King Zaga Dancehall Kanyama ali ku doozi ye muganda wange yagambye omulimu gwe yasinga otegeera kulya na kusitula byuma. Kati gana amagi eno eringa train number. Eringa train number. Kati nja nkubuuze n'ekirala n'oba nsooke muleka alye kwa buli omubuuza ng'akuba yeggi buli omubuuza ng'akuba yeggi kati appetite ogijjawa? Tugende maaso. Appetite ogijjawa? Appetite y'amagi buli lwenkola ennyo ng'ejja buli kaseera enjala eba ennuma buli dakiika kati mpuliramu poole naye buli dakiika njala enuma kale ng'enjala yakulumye bulungi oyinza kulya amagi ng'ameka? Tray zange era ziba 3 ekyo tokyebuuzaako tray ziba 3 kozi buli treka erimu amagi ameka? 24 ebyo byonna nabiyiga engeri gye mbeera mu kulya amagi nabikwatakwata tonyumye nga gwakutte Jenkins Mukasajja agamba mulaki nabagamba akola sho kulya wekwatira amagi bagamba agenda kufuwa babeera nabo naye ebyo byonna lwaki mutuuka ku ekyo nange nebuuza lwaki bandingiriza nabo babeere mu bulamu bwabwe kale birooto ki by'olina wetudda ku music kuba muganda wange enyimba engeri gy'ozitaamu kikulaga oyina goal osuubirayo kutegekayo show osuubirayo kutegekayo listeners party omuntu akuwagira mu side ya music asuubire ki? Kyekibuuzo kyandibadde kya manager Dennis
tekyandibadde kya saidi yange. Manager Dennis Mukisa. Yes man. Naye nzo music yo ngenda bawa nga bwe nabagambye Lumonda ali mukubo yaddako ninayo ne mamirira nyimba nyingi nnyo ate zonna tugenda ziteera kumu teri kubaweeza manyi bobaweeza batandika kyabadde mu kulya magi kigende kiri enkoko zaakyo naye njagala mbasakateraga nabo bakkirize mbu ekiyaye kikola ki. Okay, anjaga kati waliwo Kanyama mpereza message nambuuza nangamba Semwanga omusajja omumbuulize aku bench press apressinga kilomeka. Ze mbalaba bati banewerera oyatekwa kuba Lubega oba Yakubu bin Hassan. Aba ababiri be batekwa kuba basindise message naye ndabagamba dda ebibiri oba mukola challenge zammwe oba munonye naddala gwe Yakubu gwe bin Hassan gwe nepikira naye temwina byuma bye musitula gwe ne Lubega ono Mr. Kampala yaliko Mr. Kampala basajja abanafu nnyo jukira kati nze ntekamu ne carbohydrate sibeera nenzigumira bo babeera ku protein yekka bakola buno bubiri nze sigenda ku stage sebo tonga kitegeera ebyawe bantu byawe buntuntu ne buvaayo ffe byaffe bya Kimerika mubiri kulabika bulungi. Nina gwe nalabe ku TikTok oba yaani instructor Yakubu oyo bin Hassan naye mutumidde yoyo Yakubu bin Hassan. Okay, nga tumaliriza olunaku olwaleero mbadde ne King Zaga weyita dancehall Kanyama. Yes, man. Kati ogasseko eri amagi ndabyewo n'akatogo byonna n'enkoko zonna zijja. Kikutwalira bbanga kyenjala okuddamu okuluma? Dakiika 3 buli dakiika 3 ekinene nnyo saawa emu bwetuuka nkankana nfunamu olusujjasujja mbaseefiiringa era obadde osobola n'okumbuuza nga sikuddamu olw'enjala. Oli wa ddiini ki? Nze ndi murasita naye rasita tetuba na ddiini naye era ndi murasita nina nzikiririza mujja mu Katonda. Yes, ndi mukkiriza. Ekiza tosobola kusiiba? Bwe mba nsiibye ekinene nnyo nsiibayo dakiika 30. Bwe ngumamu n'enguma nyinza osiibayo dakiika 4. Fe abasiiba olunaku olulamba gw'osiibako eddakiika 3. Naye munnange kyali wange oli kyali wange gwe wange nsowere kwagala yekugwa ku kiwundu nina okukwatamu. Ndekerawo okusiiba essimu yeeyogera biki? Eyogera lu Japan ati kati n'essimu naye kugamba olina okuteekako ku boodi ewerako. Bicep naye mwana bakunyooma nnyo mpulira bubi ate bwe banyooma kyali wange kidumiriza. Yes man. Okay, enda teekako inshallah. Kale tumalirize muganda nga atulaba eyo akubukedde TV 1 musajja mukulu ngenda kudda wano nange nteekeko ka boodi ndya naye ze saa kulya nnyo. So omuntu kati akola nnyo. Abantu temulyanga bwendya mbegayiridde. Bino biralamu bwelyayo amagi nga 5 oba 2 enkoko olyayo ekifo chicken breast ezo grams za protein ziba zikumala naye kati ffe twawuguuka ffe tuli biralamu saagala ate bagende batandike kola ki manyi batwala nnyo bye tukola. Mbegayiridde bino byange nganza yawuguuka naye gwe oyagala kola yakabiriko stede just amagi 5 gamala mu lunaku lya amagi nga 2 oba 5. Yes man. Tweyanze oluyimba baluyita batya? Lyamagi kola bodi lyamagi kola nyasi. Yes man. Luli ku YouTube gye luli. Kale Jona Mitala njagala naffe bakuwe ku magi olyeko nga tumaze shootinga. Hassan onolya ku magi fenna tugenda kulya ku magi. Kabeja yalimbi yali aposo ne bigeja ne muwo kweke bija kumubojja yaman King Zaga dansa Kanyama mbagala nyo baba mamirira lyamagi gendo lyamagi Musa gendo lyamagi. Okay, tweyanze gere tugenda kusuka kawo nako lwalero musibe bulungi tubagaliza weekend ennungi. Weekend tulinayo activities eziwerera ddala nabo ekyo mugende mweyagale responsibly. Kwa Monday twaga tukomewo wano nga tukuweereza oli live and healthy.